nzikiriza katono nnyo ku nsonga ya abasuubuzi. Nja kusaba muganda wange Issa Ssekitto nti twongeremu amaanyi ku nsonga y'okulirira abantu. Yamukwasiza n'omukwasi agume eyeweza omumba bwe bukulembeze kibutegeeza. Bamutiisiza nawulira luli kyofatoga byayogera bingi bino ne biri naye bano balabika baagala tutwaliriza ebya compensation bife nga Nabbanja bwe yayogera abasuubuzi babeere nga bakola bukozi baddeyo buli omu agambe nti ebyo byafa. Nebo tebanayogera ku kya compensation boogera kudduukirira. Abantu abo twagala kuholdinga kigambo kyabwe singa olina eddoboozi lya General Kaguta Museveni wano lyali ku CBS ku radio ku mawulire ag'okusaawa 3 nendyewulirira n'amatu gange ng'agamba nti abantu abo bagenda kubeera compensated kyekigambo kyeko yayogera na mu Luzungu. So kimwagala okulemerako mwagala kijungululwe bana abawansi Nabbanja bo bagamba kudduukirira oba omukulu yali mu heat of the moment njega yakagwawo waliwo abantu abafudde bobeera nga gwe head of state n'okola statement egamba nti abantu baliyirirwe ataani agamba nti kati kyakyuse era kyakyukirawa abakugu mbu bagenza okwetegereza kakati banaga nti edduuka lino lyalimu bintu ki tukakasa tuti ebyalimu amazzi buli kimu kyatwalibwa ebiwandiiko byatwalibwa ndowooza okwekyusa awo okuva bagenda okwetegereza ng'ekigambo kiri kizibu okuteeka mu nkola. Kituufu rekodi z'abantu ezimu zagendera mu mazzi kati opima otya n'ekirala okola evaluation n'assessment nagwo omulimu si mwangu naye tekitegeeza nti olwo abantu bafudde bafiiriddwa gw'ogenda bawaayo in fact n'obuyambi bwe boogerako tebumanyikiddwa muwendo okumira otya omuntu mu kizikiza ate n'obwo obuyambi formula ki gwe gy'ogenda okukozesa bugenda kuba uniform ogambe nti mwenna tuwadde omuwendo bwe guti eyafiirwa biliyoni 5 eyafiirwa biliyoni 5 n'akakadde neyafiirwa akakadde n'afiiriddwa omuntu formula ki gy'ogenda okukozesa okubadduukirira. So ffe kye tuddayo kiri ku compensation kisooka abaafiirwa abantu baabwe bamanyikiddwa. Ekyokubiri ababadde mu maduuka rekodi ne bwebanga teriiwo bo bennyini basobola okulaga nti kino ne kino. Nasembako okuwulira nti abafa n'emirambo teginnatwalibwa gyamala kati ne gitwalibwa. Gyatwalibwa mu ggwanika lya KCCA ngamba bannyini gyo tebanalabika records. Embeera yalimu enzibuzibu okumanya ani kyanawulirako ne bibanga bikyala beebera matankane kakati naye nga tekitegeeza nti tebaaliko baabwe kuba nabo baazaalibwa bateekeddwa okuba n'abantu baabwe. Tuli ku nsi kuno atalina babe abeera muzibu oyo naye nga nzirayo wali ne ku assets ebyobugagga toyinza kugamba nti gwe gavumenti ogenda kuwa kudduukirira ate n'oleka ne Hamis Kigundu eyavaako enjega eyo nga tomutadde ku nninga kuliyirira naye bantu bano. In fact kyali badde joint era ffe kye twali tulemeddeko era kye tukyalemeddeko. Gavumenti eteekeko omutemwa n'Hamis Kigundu naye ateekeyo omutemwa oguliyirira abantu kuba ye yalevyako obuzibu obwo bwonna okuzimba ebintu ebiri ebweru w'amateeka ozibye omwala amazzi tegalina we gayita nga bwe tuzze tubyogera wano. Kakati nayogera ne Uganda Law Society nembaga naye waliyo gye bayita class action mateeka ng'abantu bangi bafunye obuzibu naye nga buli common nga wano source emanyikiddwa nti kuziba mwala kwe kwavaako abantu okufiirwa emaali yaabwe. Uganda Law Society yali kiyingiddemu mpulidde wano kyoyogeddeko kyabanuupu ekyabasizinda nabo bagenzeeyo maybe obuzibu bwe tufunye nti president naye aliira ku nsiko Uganda Law Society singa abadde wano omugundu gwandibadde gw'amaanyiko naye kuba n'asiimwe vice president we waali wano naye obwongo naye alwana kulaba nti mukama we akomawo wano.
adu abadda unga na General Assembly etula twali awo ngetudde bagamba etule tulonde ono takyasobola ayongezebwe ekisanja oba nedda ayongezebwe ekisanja tayongezebwa kati netudda mu ndoliito ezo kakana nga taweereddwa na kisanja kijjuvu myezi 6 gye gyamuweereddwa naye ebyetaaga okukolebwako Uganda Law Society enjolo kakana naye ku ntebe atuuziza ya lukugu nnyo kati ate gye mwekubira enduulu ate gye twekubira enduulu kakati eggwanga liri mu kusobera liri mu kabiga k'amaanyi naye tekigaana owerimu ate muyakuwaabiri manyi kwe kugendewo omusawo akujjanjabe nga naye asinda gaga naye nange omanyi saasuze bulungi nga naye musawo so embeera eno bannayuganda kusaba luwanga bulamu kaka tusaba Uganda Law Society bammemba ba volunteers ab'enjawulo tuleme kirekera semakadde gyali tuleme kirekera executive council ya Law Society ne rule of law committee mwenna abasobola okuyambako tulabe nti waliwo obwenkanya abasuubuzi bano n'abantu baffe abasibiddwa tubonye n'omusango gwa Dr. Besigye era awo njagala kwogerawo olunaku lwajjo yawezezza emyaka 2 okuva lwe yakwatibwa e Busega emyaka 2 25 emyaka 2 zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'e11 essaawa 7:30 ku roundabout e Busega n'ayolebwa Kampala na Ddugala Kampala na Savera Mwensa Sagge eyali enzibu okubanga ekontainingibwa yali na Sulaiman Kigundu n'abalala bangi yali yakadde okuva South Africa naye nga campaign yagitandise nga ey'okugenda kuba nomination zaali tezinnaba kati Dr. Sulaiman Kigundu ne banne ne batandika olutalo lwe tuliko n'okutuusa olwaleero Kolo Besigye bamuwandisiza na Luzira Luzira Betty Kamya mutwalira so jo yaweza anniversary ya 20 naye weeweredde era ng'ali mu nkomyo ennaku Monday enkya nga 16 lwaweza omwaka bukyakwatibwa n'ateekebwa Luzira yawambibwa e Nairobi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa 11 omwaka oguwedde n'okutuusa olwaleero awezezza omwaka ali mu nkomyo ku lunaku olwa Monday tulinayo enteekateeka ze tujja banjulira ez'okulaba tekuba kujaguza mwaka abazungu bo bakoze tu mark na anniversary to celebrate nesimanyi kyenyinza kukozesa awo omwaka oba okungubaga oba kukola kinaye oba kwebuulirira naye kwolwo ku Monday lwe tulinayo enteekateeka ku kitebe kyaffe awo e Katonga enteekateeka weziri naye nga kyembadde ngamba aba Law Society era kyenneewuunya n'omulamuzi Emmanuel Baguma nakimugamba nga tuli mu kyembazize nti Dr. Besigye yaleeta gye bayita doctrine of interim bail mu jurisprudence waffe criminal law ne constitutional law jurisprudence yaleeta mu doctrine eyo ya interim bail kyali tekibangawo nti ampuliriza okukikugondezaamu oyinza okuteekayo okusaba bakweyimirire naye baba tebannawuliriza kweyimirirwa kakusabako nebaga naye tukukkiriza ogira weeyimirirwa ng'okusabako bwe kuwulirwa sooka ove mu kkomera obeere waka nga bwe tusaba oba weeyimirirwa oba teweeyimirirwa tokirabamu embeera enzibwawo mukulukazi bwe olede onzikiriza nti fuluma tuwulire okusabako oba weeyimirirwa oba teweeyimirirwa kati Dr. Besigye ne bagimuwa beiru ebwetyo emyaka 2 giyiseewo tuse ne ku point nti mateeka waliwo kye bayita mandatory bail mu ssemateeka mu article ya 23 nti bw'omba owezezza ennaku 18 ng'oli musango gwa nnaggumala osobola okweyimirirwa ku kakalu in fact oteekeddwa okufuluma ebweru singa oba tonnawozesebwa Besigye tannawozesebwa ennaku 18 zaawera alemeseddwa mu nkono kakati awo tibiridde awo mbadde nsabira bannamateeka nti ekintu kino kikulu si kya Besigye yekka fenna si ky'abanuupu bokka ne president wamwe ne president waffe aliira ku nsiko okusomozebwa okw'amaanyi ate ye aliisibwa ku nsiko waliwo kye bayita judicial tyranny nti judiciary nga yekutaddeko terrorism
yekugoba kuba kati ye ojjukira nti babujjako n'akazinda ku new lawyer chief justice yennyini ow'ennyidolo yamuga sebo tojja kwogerera wano ku mukolo guno nga president ekyo kyakolaga ebinaddirira chief justice nga gy'olina okuddukira okufuna n'akulabula mu lwatu mu lujju si byankukutu nti gwe tojja kwogerera wano ate ogenda kundaba akanfaamu ebyaddirira byebyo.